Baganda bange mwenna bali kuno amanya n'eddoboozi mpitibwa Masudi Luzige nze munnamwe Comrade munnamwe munankyukakyuka balamusizaako mu biti byammwe byonna bye mugwamu abali ebweru eggwanga n'abali mu ggwanga erya Uganda. Munnakibiina kya National Unity Platform amanyiddwa ennyo nga Luzige Masudi obulamu bwe bw'ayitamu olwaleero si bwangu n'akatono. Ayita mu kusoomoozebwa okutagambika era ng'ebisoomoozebwa by'ayitamu nti yakubwa amasasi mu kamwa. Twamulaba bulungi era nga tumumanyi n'amalala ne bagamukuba mu mugongo ne gafulumira mu maaso mu kifuba. Olunaku olwaleero akyapookya na biwundu ali mu kutooba kwejjanjaba kulaba ng'atereeza obulamu bwe budde mu nteeko addemu atukukiza obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde. Wabula ate ali mu kutiisibwatiisibwa ab'ebyokwerinda nga buli olukya bamukubira amasimu baagala okumusaanyaawo nti babuze obujulizi. Tujjukira nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatwala omusango gwe mu kkooti ng'awabira Mwami Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ku bikolobero bye bazze bakola ku bannayuganda, ku butemu bwe batuusiza ku bannayuganda. Nti kati abantu nga bano abalina obulemu obulabwako nga bwabatuusibwako ba byakwerinda mu ggwanga Uganda basobola okubeera abajulizi ku ebyo ebyogerwako singa kkooti ya ICC beetaaze. Mwami Museveni bw'ategeera ekintu ekyo bwe kityo nti waliwo abantu bwe bati nga bw'olaba Mwami Luzige Masudi oyo gw'olabako ku sikuriini yo, ategeera nti abantu abo bajja kunnumiriza. Kyova olaba nti asindika abantu be abaamukuba olwaliro bakomewo bamusaanyeewo obujulizi abe nga abulinnyeeko. Kyokka yeerabidde kimu nti obujulizi buno bw'ayagala okusaanyaawo busigala mu bantu ab'enjawulo. Vidiyo nga zino Luzige Masudi z'akoze olwaleero zisigalawo nga nnyonnyola bulungi ebyamutuusibwako nti enkya ne bw'oba omujja embudde era waakiri vidiyo zino zirivaayo ne bazitwala mu kkooti nga zinnyonnyola engeri gy'abadde ayogeramu butya bwe yayisibwamu. Ono obulemu buno bumutuusibwako ddi? Ffenna tujjukira bulungi embeera eyaliwo mu Novemba wa 2020 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe baamukwatira mu bitundu by'eruuka eggwanga Uganda ne lijjamu akajagalalo. Bannayuganda beekumamu ogutaaka nga bagamba nti poliisi mulina okutuwa omuntu waffe oli alina ekibiina kyakulira kikkirizibwa okukuba kampeyini mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nsonga ki ezaamukwatisa? Bye biseera Luzige Masudi bwe yakubwa essasi paka n'olwaleero tatereeranga era obulamu bw'agamba abuwulira nga si bwa mulembe nga bw'alina okubeera. Emboozi y'omwami ono ekaabya amaziga kubanga ya nnaku. Tusaana tusooke tugiwulirize n'oluvannyuma tweyongereyo. Nsiima nnyo ebyo byonna bye mutukolera, nsiima nnyo okuba nga muli ku nkyukakyuka mulemeddeko. Okay. Agenda kusooka akomekaawo abaganda bange mbagambye ngenda babuulira ensonga lwaki muganda wange ono munoonyezaako. Tuyina ensonga nnyingi nnyo lwaki nnoonyeza ku muganda wange ono, ate nga bwe mutulaba bwe tutudde wano tekibadde kyangu. Njagala okimanye nti tekibadde kyangu okuba nga otulaba nga tutudde wano, naye tubadde tulina okuba nga munoonya ne tubeera nga tugenda mu maaso. Ensonga esooka lwaki munoonyeza, muganda waffe ono yafuna obuzibu bwe mugenda otegeera obulungi, abalamu abutegeera, naye kiba kirungi nnyo okukola follow-up eri Comrade munnammwe ne mumanya kati ali atya. Eyo ensonga emu. Ensonga ey'okubiri, nakitegeddeko nti muganda waffe ono obutujju bwe bamutuusaako ate kaakati bamunoonya okubuza obujulizi ye yennyini mu ggwanga, ate yatambula ng'omutujju ng'ate gwe baatuuzaako obutujju. Eyo ensonga yakubiri. Ekyokusatu, sitole ya muganda waffe ono ebeera yeetaaga okumanyika kubanga Abannayuganda abasinga baakujjukiza oba mukitegeera bulungi nnyo. Mu biseera ebyo waliwo abatalina smartphones, mu biseera ebyo waliwo abatali ku struggle nga kati bakajoyininga struggle. Kati kiba kitegeeza tulina ate abalala nkugambye babeera baakujjukiza, Abannayuganda baakujjukiza. Kati nga gwe tonnaba kuzannyira mu struggle ey'enkyukakyuka ey'Abannayuganda nga tonnaba kulya busente bwa NRM, twagala tukomezeewo sitole eno. Bulifule agenda kutubuulira ku kiki ekyatuukawo, gw'abadde takimanyi okimanye, then tugende ku mulamu ogwatuleese. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bw'obeera ng'oli ku neno kweno vidiyo nakugamba ekyosobola okutukola kwe kukwata ku share button. Toyina musango bw'okwata ku share button kubanga information eno eyaffe gye tuwa teyina copyright. Yonna gy'ogitwala gwe giteeke gy'ogitwala gwe sharinga information eno abantu babeere nga bakola ki, nga bagifuna. Sebo muganda wange oyinza okuba nga wali onnyonnyoddeko ku kyakutuukako, naye nga bwe nkugambye Abannayuganda abamu babeera baakujjukiza. Okitegeera?
oba osanga omuntu omu bw'awulira ku sitole yo asobola okukyusaamu ku birowoozo bye n'agamba mu butuufu yessaawa njoyininga enkyukakyuka. Ate abalamu ne bakajja mu nkyukakyuka tebaabimanya, abalala bakafuna smartphone. Kati bulifule mbadde njagala otuyisizeemu nga tetunnagenda awakulu, kiki ekyatuukawo nakyatuukawo kitya bulifule? Abaganda bange abali kuno mwena tusiima nnyo byo byonna bye mutukolera, mwebale kujja, mwebale kusharinga live eno. Nga sinagenda wala kansoke mba briefingemu ekyantuukako. Omwaka gwa 2020 omwezi gwa November emiraku z'omwezi nga 18 olunaku bakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eruka mu bitundu by'e Busoga. Olwo olunaku abantu bangi bakubibwa amasasi, abantu bangi battibwa, abantu bangi babawamba abatalina musango. Olwo olunaku nali nva ku mulimu nga nzira waka, nasanga police patrol ng'epakinze okumpi ne wensula ne banyimiriza. Nali mmanyi bagenda kunteekako mpingu, omusajja bakokinga bukokinzi mundu ne bankuba essasi ku mumwa ne ngwa wansi. Mu kusituka ne bankuba endala eno lifuluma mu kifuba ne ngwa wansi, ne bavuga ne bagenda. Abasajja olwagenda bazira kisabe bajjira ne banjoolayoola ne bantwala ku famasi eyaliriranyeewaawo. Nanyini famasi eyo nakubira police patrol endala nejja nenkima, bampikinga ku ssaawa 2 gwe bakuba ku ssaawa emu. Naye bakakasa baganda bakuba ku ssaawa emu ez'akawungeezi ne bankima ku ssaawa 2. Baganda bange bakakasa bampikinga ku ssaawa 2 ne bankasuka kasimu patrol bantwala bantaddeko ebigere. Omuntu gwe bakubye essasi nga nvamu omusaayi mungi nga bamanyi enfudde, baneetoloza ekibuga bantuusa mu ddwaliro ekkulu e Mulago essaawa 8 ez'ekiro. Mu kuntuusa Mulago ku ssaawa 8 ez'ekiro bazijjamu nga bampawula buwaluzi ne bankasuka mu mwaki. Kati katugende mpola. Abantu we baali beekalakaasa nga bakutte pulezidenti eruuka nga Abannayuganda beekalakaasa. Ku ssaawa ng'emu wali ova ku mulimu. Banjaga tuberekirya wali ova ku mulimu ku ssaawa emu ez'akawungeezi. N'osanga police patrol ng'eri ewakaawo ne bakuba amasasi ku ssaawa emu ne bakugjawo ku ssaawa 2 ez'ekiro. Tutandikira awo. Kwata ku share button muganda wange, teweerabira zino nsonga nkulu. Muganda wange bantuuse Mulago ne bankasukira mu mochare. Dokita omu yali ayita mu bakola mu mirambo ne mpanika omukono, nteeka omukono waggulu went up nga nenyeenya. Najja nanzijjawo nampikinga ne banjoola ne bankasuka ne batwala mu woodi. Eyo mu woodi gye bantwala bankweka bukwesi nga tebanzikiriza kusisinkana munnamawulire yenna, nga tebanzikiriza kusisinkana muntu yenna wa Luganda wange. Nafuna tokyalingibwa nnyo akaseera ako. Namala ennaku 3 nga tebandressingangako kino kigundi kye baali banteekako. Bagenda okunzijjako ekigundi kye baali banteekako wano ku mumwa nga amanyo gayiika, amagumba gasensebuse, nga ebifi bikunkumuka, nga nzenna nsensebuse nga kyennyanja. Abakulu mu gavumenti bajja ne bandaba, n'awamu bannamawulire ba NTV bajja ne bansikana, n'abamawulire abalala batonotono. Bwe bajjamu eyo olumu ne bansisinkana, nali manyi amawulire gange gagenda kufuluma gabone eggwanga lyonna limanyi ki gavumenti kyeyantuusizaako. Kakati abasajja nga bwe mubiwulidde baganda bange abali kuno, ate netiwaaka webeera kiriya, mutugambe nti netiwaaka eri kiriya, tweyongere okugenda mu maaso. Omusajja gwe baakuba amasasi, ate njagala kano mukawulirize kuba njagala ngattemu akagambo kange. Nabagamba nze siri munnamawulire, bano bannamawulire bammwe abali professional, nze ndi buloga, ngattamu wenjagadde. Omusajja baamukuba amasasi ng'ava ku mulimu ku ssaawa emu ez'akawungeezi. Ne bamulekawo ne bamugjawo ku ssaawa 2. Ate we baamutwala e Mulago baamusuula mu mochale. Ng'ate bakimanyi akyali mulamu, baamusuula mu mochale. Gwe wenna ali eyo, nakugambe gwe wenna ali eyo ng'ofuna emitwalo 5 lwanyise enkyukakyuka. Eno si firimu ya friction, tuli mu byaddala. Ne bamusuula mu mochale. Kakati muganda wange, waliwo struggle nga bw'ogamba, waliwo struggle yamanyi okulaba nga bakola ki bakuwa obujjanjabi. Olowooza ki ekyaleetera obujjanjabi okuba nga budireyi nga still mwalimu omukono gwa gavumenti nga gugenda mu maaso? Mu bujjanjabi bwange
temwali mukono gwa gavumenti agenda mu maaso okulemesa okufuna gwe obujjanjabi okulemesa okufuna obujjanjabi mwalimu omukono gwa gavumenti ya Museveni okubanga sifuna bujjanjabi olw'okusanyawo obujulizi bwange nga tebanzikiriza nagenda mu mawulire tebanzikiriza muntu yenna kunsinkana bankweka bukwesi ne banteekako security baganda bange abali eyo natokyalingibwa nnyo naye mwalimu Muzira Kisoomu eyagenda n'agamba abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform naye nga abasinga baali baagala okujja okundaba ne babalemesa okujja okundaba. Omukyala eyajja nankimawo nanziba mu ddwaliro nampiikingawo oyo omukyala bamuyita Musawo Hadija ne omukulu gwe bayita Mwami Atisingize Jonathan. Mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo baganda bange, mbebaza nnyo. I appreciate you. Kati nga tetunnaba kutuuka ku bantu b'osiima bannayuganda mwenna abali kuno njagala muwulirize kino kubanze mpuliriza nnyo lwakuba mbadde nkyanoonya wano okulaba oba nga mbafunira ku bifaananyi naye nze mpuliriza nnyo. Kati kuliko aba NRM abali kuno abalowooza nti ayinza okuba ng'ayogera nti yali ava ku mulimu naye ng'ali yeekalakaasa. Gwe wenna eyali mu kibuga kubanze nali luuka ng'omuntu ne tuvaayo ne tuyingira ekibuga bayisaawo emu nze nsula Kawempe abeekalakaasi baali bamaze dda nga balinda luddako bayisaawo emu. Kati ye baba bamukuba bayisaawo emu kiba kitegeeza wayinza okuba nga waliwo order eragira nti olunaku olwaliwo mu kuba abantu bwe bati naye nga baali tebabawezezza during okwekalakaasa ne batandika okutambula. Kati gwe basanga kyovola abantu ab'enjawulo baakubwa nga bali ku mirimu gyabwe ne batandika okutambula okuweza ennamba ya mukama waabwe gye yabagambye ku ssaawa emu. Kati gw'osanga ku kkubo kuba bukubi akujja mu maaso kuba basobole okuweza because that time okwekalakaasa kwali kuwedde era tobeereyo n'ogamba alimba alabika yali ayokya kipiira. Ku ssaawa emu okwekalakaasa kwali kukoze eki kwali kuwedde. Luzige Masudi asemattuka atya okufa kubanga akugambye nti yatwalibwa mu ddwaliro e Mulago n'atayambibwa ng'ate era n'abasawo bennyini ab'e Mulago abandibadde bamukolako okumuwa obujjanjabi obw'amangu baakolagana n'ab'ebyokwerinda bagaana okumujjanjaba nga kye bafa ku byonna balabe nti omwami ono afa obujulizi bubulire ddala wabula Mukama waamuyambira nti aleeta abazira kisa bannakibiina kya NUP mu ddwaliro ery'e Mulago baamubbawo bubbi ne bamutwala mu bitundu eby'enjawulo gye batasobola kuwogera olwaleero era abasawo abaalimukolako bali malwaliro nga gaabwe ga private kubanga aga gavumenti gali tegasobola mumukolako nga gakitegedde bulungi nti ajja kubeera omujulizi ku bino ebibaddewo. Ono akugamba nti yamala emyezi 3 beddu ng'ali mu ddwaliro e Mulago takwatibwako tafuna wadde kadagala wabula ng'avunda buvunzi obulamu bwe busaanawo paka abazira ssalo baamuyamba kwe kulaba nti kati olwaleero aliko nga bw'omulaba. Abanyamba mu ddwaliro e Mulago okunzijjawo omukulu bamuyita Mr. Jonah Atisingize n'omukyala gwe bayita Musawo Hadija abangi mumanyi ku Chicago kwali ne Musawo Hadija naye mumanyi batwala olwamala okunzibaawo mu ddwaliro nga namalawo emyezi 3 emulagaawo nga tebankolako operation yadde n'emu. Baganda bange nga nvunze baganda bange nga amasira gakulukuta ate mukulukuta nga tegayiika amalusu nga gayiika wano olulimi nga luyiika wano amasira infection gazinzira munda. Baganda bange nafuna okunyigirizibwa kw'amaanyi nnyo era nebaza nnyo omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu ne ttiimu ye diaspora ng'ekulembeddwa omukyala gwe bayita mama omulungi Mami Dorothy ow'omu America. Mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo okubanga munduusize wano wendi n'eddagala treatment gye mumpa. Beebaza nnyo. I appreciate you. Nange era okugattako eddoboozi lyange baganda bange mukitegedde bulungi. Omwami ono muganda waffe ono gwe nkozeeko follow ne munoonyaako nkugambye baganda baffe tubanoonyaako aleme kufiireyo mu depression ku kyamutuukako tubanoonyaako ne tulaba ate wawe batuuse. Kati ayogedde ku Musawo Hadija nkumanyi twakolanga ne campaign trail weebale nnyo weebalire ddala olw'omutima omulungi. Jona naawe nkumanyi naye weebale nnyo. N'omukyala
era naye mumanyi actually buli muntu kyenkana ali mu struggle naye oba tokimanyi nti nkumanyi mba nkumanyi omukyala Dorothy ali mu America ne ttiimu yo yonna we appreciate Dorothy tukumanyi oyina omutima omulungi era oyamba nnyo oba okitegeera kakati muganda wange ku saa zino omuntu ayinza okwebuuza wawona essaawa eno sinnawona nkyali ku ddagala era nina n'essajjala egyembuzaayo okukolebwako nina waya mucu munene mu mandibo zange naluzinga mandibo ate era n'omusibo gwa wano bagufulumya balina okunkola operation baguzeeyo. So kati omusawo yakugamba ogenda kuva ku ddagala nga bamaze okukola operation esembayo? Omusawo yangamba eddagala ngenda bivaako operation ng'emaze kukolebwa awajja kuba nsobola okutereera forever. Kati operation eyo yakugamba nti eriyo mu bbanga ki okuva kati kubanga sofa oba ogambe 2 tokekyatuko 2 tuli 2023 egy'emyaka 3 ng'oyina metal implants mu bulago obanga ayinamu ekyuma so yakugamba kiyinza kutwala ddi bayinza kijjamu ddi oyogera naye? Omusawo njogera naye ncontactinga naye era n'emabega wa weekend emabega nayogerako naye nga mbimubuuza n'angamba Masudi Luzige okusinziira ekyakutuukako okyali ennyama ekyali mbisi balina okukwatako ng'ennyama emaze kwezimba era newenjogerera essaawa eno muno mpuliramu peyini. Okyawulira obulumi ku ddagala. Byebyo nno baganda bange muganda waffe myaka 3 akyapookya abasajja bamukuba amasasi mu mugongo ne lifubutukira eno mu kifuba eddala mu bulago bamukuba amasasi myaka 3 tannaba kubeera kyekimu kyekyo kye natandise nakyo nga njagala live eno kubanga simala gakola live nga njagala live eno ebeeko kyekukyusaako gwazannyira mu struggle wa struggle ng'ozannyira mu struggle politician wa struggle wenkyukakyuka naye nga gwe just oyagala kuplayinga politics yekka ekyo kyofaako politics bino tobifaako naawe osobola okukyusa mu mbeerayo. Kati naawe ate owa NRM nga bakuwa obusente okubeera nga osiiga gavumenti ya Museveni akazigo mbuyo nungi nnyo matabuta buli byekola birungi nnyo nakugenze ndi bloga ngattamu buli byekola birungi nnyo bwe ng'oli eyo osiiga akazigo ekintu kino oba osanga oba oyinamuko omutima kiyinza okukyusamu n'omanya nti ekintu kyokola kikyamu n'abantu b'owagira bakyamu era batemu. So muganda wange okuva lwe bakuba obulamu bukyuse butyo obutambuza otya challenge z'osinza okufuna okuva ekintu ekyo bwe kyatuukawo mbeera ki embeera ekuyisizza etya sofa yensonga lwaki era nkunoonyeza oyogereko eri abantu. Okuva gavumenti ya Museveni weyantuusako buno obuvune bwendika essaawa eno embeera enkalubiridde na sikyalina maanyi mu mubiri omusajja yali yeekolera sikyasobola kukola era ttiimu ya diaspora mwena mwebaza nnyo byemukola ng'ekuliddwako omumami omulungi omukulu gwe bayita Mami Dorothy ow'omu America mukola kyamaanyi nnyo ne baganda baffe mwenna abagatta ku struggle abalemedde abali awamu abayimiridde ku mazima gammwe mbebaza nnyo temumazeemu maanyi era mulaga muli wamu standinze nange gwenga obulamu bwo bwakyuka butya mbeera ki gyokyalenjingibwa ng'omuntu kubanga nze wenkusangidde baganda nge nze wemusangidde omusajja abadde ayambadde masiki kyekisooka ataddeko enkofiira ate ng'ataddeko n'ejjampa nga yeebikkiridde nkugambye ng'atambula ng'omutujju ate nga yakolebwako obutujju embeera eyo gisanze otya tekalubiriza nnyo? Eyo embeera enkalubiriza nnyo kubanga sisobola tambula nga sitaddeko masiki nga sitaddeko jampa olwa insecurity nfuna amasimu ag'enjawulo message ez'enjawulo oba oliawo nange obulamu bwange kati bweralikira nnyo era n'omukulu batoke ensanga gyonsanzemu ondabye mbayagaddeko masiki nekijampa sisobola sisinkana buli muntu olwa insecurity abasajja baagala kumpuuza obujulizi olwekyo kyebantuusaako ate nenvayo nennyonnyola ensi kikyebantuusaako nakyo gavumenti ya Uganda kyegenda ekulaba na Uganda abavubuka abatonga ffe abafiiriddwa abazadde baffe abaana baffe kati obulamu tebukyali bulungi nga wekyali. Kati muganda wange nawe wenna atulaba gwe wenna ali kuno ku Bijuliro TV ne ku peegi gy'otulabiddeko Naggambe Sheyali nga tukwagala nnyo kati kankuwe ku magezi naawe ali eyo baganda bange naddala mu politics n'awatali politics
bw'obanga oyina ekyama ky'omuntu naye nga tayagala kigende mu public ng'akimanyi nti okirina ekyama ekyo nga naye omuntu oyo alina capacity ekujjawo making sure nti ekyama ekyo kyogera nga bukyali kigende mu public ate naye akimanye nti ekyama ekyo kyogedde ajja kuba takyalina nnyo obudde bukunoonya ajja kubeera ali ku damage control ng'ali mu kugirange kwegamba gwe takyakunoonya nnyo kuba kati ekyama olwedde kiri public yensonga lwaki bino tubyogera gwe wenna ali eyo ng'obadde onoonya omuvubuka ono oli wa NRM okolera NRM muli batujju ng'onoonya omuvubuka ono ate nga mmwe mwamukuba amasasi amazima gali nti ffe wano tetudiriitinga vidiyo ate temugikwatamu obujulizi kabubeerewo wano oba osanga munaalekerawo okukola ki muyinza okuba mulowooza ebyadda byaggwa kati nze ebyo byenjagala omusajja mukomyawo obujulizi ne tubusigaza wano kati mukendeeze ku kukola ki ku kumunoonya so muganda wange ebyo byonna tubiwulidde. Omwami oyo n'okutuusa olwaleero tannaba kutereera weewawo ng'ekizibu kino kitutte emyaka 3 beddu naye akugamba embeera y'obulamu bwe ekyetaagamu obuyambi obw'enjawulo ennyo era n'asaba bannayuganda awulira ng'olina ky'osobola okumukwatirako osobola okumudduukirirayo kubanga akyetaaga obuyambi obw'enjawulo. Asinzidde wano ne yeebaza abakulu mu kibiina abasobodde okubaako kye bamuyambayo mu ngeri yonna era n'asiima His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okukozesa eddoboozi lye n'alaba nti waakiri akyafuna ku buyambi obwabo abasobola okubaako kye bamuweereza. Alabudde bannayuganda abavaayo ne batandika okwogera bikikinike nga bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu attisa bannayuganda. Yagamba nti ebyamutuukako Kyagulanyi Ssentamu teyali mu luku olwo kubanga Kyagulanyi yali mukwate ate ono omusajja wattu yali yeetambulira makubo ge. Kyagulanyi Ssentamu tawoodalingangako ku magye nti nno gakube abantu bannayuganda gabatte era n'abalabula nti banenye nnyo oyo aduumira amagye okukuba abantu so ono atambula okununula eggwanga Uganda kuba ye kyaliko abeera ku kituufu. Wabula agamba nti ekisinza okumumalako emirembe kwe kutiisibwatiisibwa kwafuna enkya n'eggulo nga muntu eyandibadde yeeyiye wakiri okufunayo 10 kyasobola okufunamu ekyokulya naye takyasobolerako ddala okufuluma ennyumba ye kubanga amasimu agamukubirwa yeekengera nti ayinza okuba atambuddemu abazigu ne bamulumba ne bamugwira ne bamutwala ne bamaliriza obulamu bwe. Era asinzidde wano n'asiima bannayuganda abakyalemedde ku mulamwa nti abalemedde ku mazima bagende mu maaso n'okulwanirira ekyabwe kubanga ye akakasa bulungi nti budde bwonna Uganda egenda kuba yeenunula era ebikolobero bino bigenda kuba bikomezebwa okutuusibwa ku bannayuganda abatalina musango. Abantu aboogera ebigambo ng'ebyo nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiddwa abaana bangi abakubizza amasasi, abaana bangi abasibizza, abaana bangi abawambizza. Njagala okubategeeza omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde gwe twalonda mu ggwanga erya Uganda musajja yavaayo ku mazima ge n'atuzibula amaaso n'atubuulira ki ekigenda amaaso mu ggwanga. Mu myaka 4 naffe tugenda ne tukitunulamu tukiraba nga kituufu eggwanga mu myaka 4 lyandibadde teriri awo n'okunyigirizibwa kwe tufuna mu education ne mu byenfuna tetulina kye tufunyeemu. Omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tumwebaza nnyo okuvaayo kubanga yatuzibukula amaaso ffenna bannayuganda era bwe njogera essaawa eno nkyali ku mazima, amazima tulina okwogera nti mazima. Mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talina wamagye yenna wagamba nti atambula naye, talina bantu balina mundu, talina bantu balina liso, atambula nga omulaba ne waba alina gundi convoy oba nga alina gy'ayagala okugenda okubanga akuba campaign kwa gundi talina wamagye gwa commandinga. Kyona ekibaddewo emabegaawo ono omukulu gwe mwalaba yali azimba pisto nga ayagala kuta pulezidenti waffe omulonde ndoza mulaba basuit soldiers twayolesa empisa baganda bange era nsuubiro y'omwami yali tasobola kuvaawo nga mulamu. Ekyo kitulazaawa kitegeeza omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talinaako commanding yonna egamba nti oba akomandinga abaana nti mugende mutte abantu, si akomandinga abantu mugende mutte abantu. Wabula gavumenti ya Museveni yennyini ekulembeddwako Museveni yakomandinga abantu abajasibe n'abapolisi be mugende muwamba abaana, mugende mukuwa abantu olw'okubanga bali ku mazima bawagira omuntu. Naye ekyokuwagira omuntu kya bulijjo, omuntu aba n'eddembe lye, ly'eddembe lyaffe lye tunoonya mu ggwanga Uganda. Baganda bange temugwa mu maanyi kwekyo.
ndoza mukiwuliddemu ababeereyo ne mukola olugezigezi abasinga olugezigezi bali ku tiktok ye wali abantu nga yazze leero okumanya politics enkya n'atandika okukola live n'atandika okutandika ossabuka n'emigambo ndoza mukiwulidde ne ku Facebook we bali mukiwulidde omuntu ye yatuusibwako myaka 3 akyatoba na buzibu ye bamukuba amasasi naye yakugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu si yavunaanyizibwa twajja mu struggle olw'ebintu bye twali tulaba ebigenda mu maaso mu nsi yaffe kiba kitegeeza kati gwe atafunanga buzibu kikyoyogera yensonga lwaki twatandise live eno oba nagezezaako okunoonya muganda waffe ono kubanga bingi byosobola omuyigako ye live example eriwo ku brutalite yaki ya mwami Museveni oba okitegeera kati muganda wange engeri gyekiri nti abasajja bakunoonya baagala buza obujulizi ogendako olwo okulaba nga weebeereramu kuba tetwandyagadde abasajja bakole ki bakukwate ogendako olwo okulaba nga weebeereramu okwebeereramu ko nina okwebeereramu nga neekuumira waka era sitambulatambula simala gatambulatambula sisinkana abantu besimanyi neekuumira mu nju kwegamba obulamu bwange era bwakalubirizibwamunko kami imagine omuntu okuba nga ali mu nsi ye ate okuba nga takola byateekeddwa kola ate nga gavumenti ya Uganda yavaayo netuusaako obuno obuvune sinze nzekka baganda baffe bangi nnyo bebatuusizaako obuvune omwana katugeze foot soldiers yali avuga piki oba yali avuga mmotoka ngaavuga takisi bamutemako bamujjako omukono oba nebamujjako okugulu tajjasobola kukolerera famire ye baganda bange embeera ngaeyo tulina ogirwanyisa eve mu ggwanga Uganda. Ekyo kirungi nnyo gwe wena nakugamba eyongera okwate ku share button kubanga eno information gye twogera waneeno ya makulu omusajja mumulaba oluvannyuma lwe twamutwala mu ICC n'akimanya nti ali ku ttebo ya ICC kati ayagala kukola ki ayagala kubuza bujulizi kyovola obujulizi tubunoonya ne tubukomyawo mubeere nga mukola ki mubeere nga mubulaba kati njagala kwekenyerera ng'omuntu oweereze message eri abantu abakyakubira NRM akadingidi gavumenti ya NRM ne mwami Museveni yennyini mwenyewe message eri jeno obeere ng'okibaweereza gwe ng'omuntu message eri gyonyingi baganda abantu abawagira gavumenti ya NRM gwe wena ali eyo omuvubuka oba omusajja omukulu oba omukyalo omukulu oba jajja yenna ng'oli eyo owagira gavumenti ya Museveni baganda bange leero kiri kunze enkya kigenda bakuwo omanyi tugamba nti omuntu bw'obanga tekinakutuuka bwekiba nga tekinakutuukako mala kwekoona mu lugero tulina olugero lugamba nti mala kwekoona n'olyoka ojjukira okubuuka gavumenti ya Museveni terina muntu gweyagala baganda bange terina muntu gweyagala wabula bukozesa nga tishu nekusuula waawo so muganda wange yenna ali eyo obanga oli ku gavumenti ya Museveni ogiwagira biki byekola yes essaawa eno bakuwa $5,000 ogule data ofumaganye omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nkya kugendako era kumakya ofune ekizibu obanga gavumenti ya Museveni yekikutuusizzaako togenda kufuna kuyambibwa amasanyalaze gavuddeko naye tukyagenda mu maaso ffe tebatuyimiriza genda mu maaso tojja funa kuyambibwa ojja kuvayo nga otya n'okugamba abantu kyakutuukako baganda bange nze ndi confidence n'ekyo kiki ate era nenyumirizaamu nakyo ekyantuukako essaawa eno sigenda kuggwamu maanyi sigenda kuggwamu ssuubi essaawa yonna tugenda wangula so baganda baffe abali eyo bonna abatubalamu amaanyi aba NRM bangi nnyo boogera ebigambo bingi boogera kino boogera kimu kiri okwagala okutumalamu amaanyi naye omukulu batuuke nze nkukakasa amazima omuganda wange ndi ku mazima essaawa ya leero paka we tunakuusa ekintu kino tekigenda yamba nze newaba nzisa essaawa eno kigenda yamba abaana bange mu maaso oba bazuku owulira amaanyi ngaago gwe muganda wange ali yakyasaaga owulira amaanyi omusajja eyatuusibwako obuzibu gayogeza kati gwoli eyo ogamba obikooye kyova olaba baganda bange era mu nsonyiwe nabagambye ngattamu waliwo baganda baffe abali mu struggle abagamba mbu kati babadde nnyo mu struggle bagikooye eruddewo okitegeera nga era bali mu kugiving up naye kati gwe lwaki ogiving up ng'ate olaba muganda waffe ono eyatuusibwako obuzibu ye akyawaga ye akyayina amaanyi kyova olaba nze bwe nkusanga ogamba musima struggle ekutamye nga mbadde nkumanya oli wa struggle nga weeyogeza oteekawo embeera nze seegayirira muntu nti munnange sigala
nkugamba genda kuba kimanyi oli 18 and above ate ebintu obadde okola ki obadde obiraba kati muganda nga akalako embadde neradde ku point eyo gyetuvuddeko kubuuza ku owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okinnyonnyodde bulungi nti omuntu atuuse obuzibu obatta abantu ye Museveni si ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba ye takomandinga magye takomandinga poliisi talina mmundu talina pisito yonna era Museveni yalina ebintu ebyo kati ekirala abantu bagamba bino byawukana omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu tayambye baana bafunye buzibu kati gwe mu mbeerayo oyambiddwa mu mbeera yange nyambiddwa ekibiina kya National Unity Platform kyekikulemberwa omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga NRM tevangayo negamba nti oba yali ebadde eddagala nga ne mu ddwaliro ekkulu e Mulago teri ddagala naliyo okumala emyezi 3 nga njiika ndusu olulimi luyiika wano nga nvunda nkunkumuka amagumba kati imagine eddwaliro ekkulu ery'omulago nalyo nga temuli ddagala eddagala twagulanga digula emitwalo 15 emitwalo 2 naye we natuuka mu mikono gya National Unity Platform ekulembebwa omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bulamu essaawa eno bwe ndina baganda bange okubanga wendi era ttiimu ye diaspora mwenna abakulemberwa omukulu mama omulungi Mami Dorothy mu America mukola omulimu gw'amaanyi nnyo ne baganda baffe abali wano mu East Africa n'abali mu Central namwe mukola omulimu gw'amaanyi nnyo mutugattako kinene nnyo mutuwa amaanyi baganda bange ndowooza mbiwulidde baganda bange mwe mwenna abagamba ekibiina kya National Unity Platform tekifaayo eri abaana bafunye obuzibu kati singa kibadde tekifaayo singa nze munoonyeza gwomanyi gye mujje omanye obuzibu bwempiseemu okubanga tusisinkana otulaba nange ndi kibiina kya National Unity Platform okitegeera naye munoonyeza kiba kitegeeza ekibiina kya National Unity Platform kimubeereddemu ate n'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukyatulaba n'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakugambye okuva lwe yajja mu ddwaliro ebintu byakyukamu bannamawulire okuviira ddala mu ntandikwa baali baagaana okufulumya eggulire lye nga baabaliisa oba nga baabatiisa ne bagaana okufulumya eggulire ly'omwana n'abeera eyo n'avunda omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwajja n'ayingira mu nsonga ebintu ne bitandika okutambula ndowooza onfolowinga bulungi ekyokubiri ayogedde ku kibiina kya National Unity Platform nti kimuwadde ku buyambi bwe tutagenda kunnyonnyola ku mpewo okiraba ekyokusatu abantu betwogeddeko nga Mami Dorothy ne ttiimu ye oyo ali mu America bonna bamuyamba olw'okuba nti baamulaba ng'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amutimbye era nga anoonya okuba nga omwana ono afuna obwenkanya ne bakola ki ne babeera nga pole nkutumidde ne babeera nga bakola ki nga bamuyamba kiba kitegeeza ekibiina kya National Unity Platform kiba kimuyambidde ddala ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati byonna mubitegedde mwe mwenna abali yaboogera ebintu ebitakwatagana nakugamba ensonga kitwalesera live eno kubeera ng'ofuna ekyokuyiga oba okitegeera okubanga ofuna ekyokuyiga gwe wenna ali eyo abadde azannya politics mu struggle abadde ali obusente bwa NRM obeere ng'okola ki ng'okola obulimba kati muganda wange sigenda nnyo okwogeza nnyo kubanga waŋŋambye okyalina ebyuma mu bulago okyali mulwadde by the way nange eddagala ndirabyeko omusajja atambula n'ekipakiti ky'eddagala mbadde njagala bw'obanga olinayo omuntu nga tonnaba kwogera bigambo bisembayo bw'obanga olina omuntu gw'oyagala okwapulisietinga nga tonnamu apulisietinga wano ku live mu apulisiating ekyo kimuzaamu amaanyi ate era naawe by the way olina family oli mufumbo ndi musajja muzadde musajja muzadde mukitegedde naawe bwoba oli eyo kiyinza okubanga Mami Dorothy ne bwe yerekereza n'atoola nga tekimala bulungi ng'osobola okujoyininga Mami Dorothy ne mubanga mukwasaganya ku muganda waffe ono paka wanaatereera ne bamukolako sajja leesembayo n'abeera nga adda ku magulu gatandika okwekolerera naawe era osobola okujoyininga ki okujoyininga abantu abo n'ogamba muganda wange nkuwadde ekyebiri ku lwasitwago okole ki weebeereremu kati oba olinayo omuntu gw'owulira nga gw'obadde tonnaba ku appreciatinga nga
osobola okumwogerako wano naye n'abeera nga mubutuufu nga amanya nti okola ki osiima. Baganda bange njagala okusooka okwebaza pulezidenti waffe omulungi oyo omu pulezidenti his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ninayongera okwebaza awamu n'abawagizi ba National Unity Platform babiri. Ninayongera okwebaza mukyala wange gwe nali naye mu ddwaliro ne maama wange ne baganda bange. Ninayongera okwebaza ekibiina ekiri mu diaspora yonna, Mami Dorothy kyakulira, maama omulungi oyo kyakulira diaspora mwenna mukola omulimu gw'amaanyi baganda bannange bamaama baffe abalungi ba anko baganda baffe mwenna abali eyo tusiima nnyo nange nsiimira ddala bye mukola ate era temukoma kunza okuyamba mugende mu maaso nga muyamba Mukama abawangaaze baganda baffe namwe bennyini abanteramu essaala bateramu essaala abali awamu naffe ku mazima abasitandinze naffe mbw appreciatinga mbebaza nnyo mukola omulimu gw'amaanyi. Mpozi ng'era tetwerabidde ne gwe twasookeddeko ani Adija waliwo ne Jona namwe mwakola omulimu gw'amaanyi namwe tubagasse ku lisiti tubeebaza. Kati muganda wange generale njagala obubaka bwo obusembayo sigenda kwogeza nnyo message kubanga tuyinza obutalabagana mangu nnyo si kyangu okitegedde ate era mu kijjukire kitwala ne trust okubanga abantu basisinkana. So gwe wenna oba oli eyo ng'olina embeera ng'eya muganda wange oli foot soldier. Nze ba foot soldier banyumira nnyo okunsingira ba politician. Oli foot soldier olina information gy'oyagala abantu bagiwulire osobola okunnoonyako okitegeera. So kati tuyinza obutafuna mukisa okuddamu okusinkana amangu ennyo engeri ffenna gye tulina nti tulina ensonga zaffe. Kati mbadde njagala obeeko obubaka generale bw'oyogera eri eggwanga bw'ogamba buno obutalekeka oba message egenda wani oba egenda wani oba egenda mubaani oba egenda mubaani generale oba aba foot soldier bakadama ba politician aba NRM aba NUP general information gyesaagala obeere ng'osigala nayo nga tegyogedde. Information gyemba baganda bange naddala nsooka kuweereza information eno baganda baffe bakomulodi abali awamu naffe temugwa mumanyi baganda bange kyemuba mumanyi essaawa eno tuli ku jjinja tulisindika tuli ku lusozi twetise ejjinja tuliddisindika so bwe tugweramu amaanyi erinnya ne tulita ligenda kuvayo litumemento litukube ffenna si muto si mukulu nalumanya nesaalumanya kati muganda wange yenna ali yawagera NRM singa obunaku lukeera ku makya NRM nekutuusako obuvune bwe natuukibwako muganda nkulayira ogenda kwekyawa oyinza n'okwewa obutwa essaawa eno nze Allah Mukama yazza bibye essaawa eno kubanga wendi ndi mulamu era erinnya lye tuli okusindika tulina okuteekamu nnyo amaanyi mangi nawe kennyini aliyo wagira NRM tukimanyi muyinza okuba muliyo lwa ssente naye ate nga obulamu bwo ensi yo ogiriddemu olukwe ogitunda. Oyinza okutasasula naye ate kigenda kunyiga omwana wo ow'enkya oba omuzzukulu baganda bange. Kati essaawa eno omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'alwanirira abantu ba wansi nga ffe alina sente zazirina yeesobola naye ate ffe abateesobola abamu baganda baffe muvayo nga mukuba ekibiina kye mukuba kyagenda laga abantu nti kino kikyamu yatugamba ekikyamu tukyogerako nti kikyamu ekituufu tukyogerako nti kituufu. Muganda wange gwe yenna ali yali egweru eggwanga nsuubira mubeera nnyo ku media ebigenda mu maaso mu ggwanga muliraba.